njala otwala omukisa guno okuddamu okwozaayoza n'okwagaliza Ssaabasajja Kabaka Roland Mutebi owookubiri amazaalibwa ag'emyaka 7 ag'obuto yogayoga Ssaabasajja Kabaka muzzukulu wa Mwanga mutabani wa Muteesa wonna woli essaawa zino nkwagaliza okuwangaala ate ne nkwagaliza okutebuka abalabe bo mmanyi nti bakwerotolodde bangi Katonda kukingiriza okutuuka ku mazaalibwa gano era ajja kukungiriza okutuusa ku mazaalibwa amalala byonna tubikwasa Katonda yajja tusobozesa okuyita mu mbeera ezo nenga ano Columbia Broadcasting Service ku kafumu wane Gulama n'abampuliriza saako n'abasaasaanya obutamira okwetolesiona tukwagaliza amazaalibwa amalungi yogayoga wangaala Mukama kutukuumire mu buli ngeri yonna gy'oyitamu ey'okunyigirizibwa ojja giyitamu kubanga zisanga basajja ate era enywera yerima okubadde okwagaliza kwange amazaalibwa amalungi kati njagala tutandika katambe kaleero mu bufunze. Alright. Obutongole nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka nkuloopera ensonga zino nsoose mu kuloopa zandibadde nga security alert. Security alert zino ebbiri njala ziweereza Ssaabasajja Kabaka. Manyi tugamba nti okwerinda sibuti wattu ensanafu etambula egaludde. Njagala kuweereza security alert zino bbiri wa Ssaabasajja Kabaka ngaffe bagala batugamba nti okwerinda sibuti wattu ensanafu etambula egaludde. Nsaba muweereza obubaka buno obyokwerinda bumutuukeko bulungi. Yo yenna muli okumpi munumire kuto mugambe nti akatambe katandise mu butongole tutandise n'ebyokwerinda. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera mu katambiko by'okwerinda. Nkutegeeze nti abalongo b'okumutala Mengo ne Buganda abo abaana bembadde njogerako mu Kigulalogi abaana ab'ensoole abeebolereze wattu munnange tebatudde bakola buli kimu ekisoboka okukkiriza ekalannamo mu ngeri yonna esoboka olw'okuba nti Kanyo Kawulire twamulwanyisa ne Katonda nakukwatirako nodda engulu nenzija nga nkuloopera nga nkutegeeza no baali bayita mu nkola ey'akalobo kalenzi kati enkola entuufu eri bweti nsaba kukuloopera Ssaabasajja Kabaka ku basawo bo boolina abakujjanjaba okuli Amagulu Meeru ne Bakaddugala wiiki ewedde ku Sande ewedde najja ne nkuloopera ne nkugamba nti omukyala Agnes Naabaluga oyo omukyala omutonotono yeeyita Omumbejja oba yeeyita Naalinnya mukyala mubi nnyo alinga enjala eruma ekiro ng'ate eri mu nzikiza nga neeyaka yaweddeko omukyala oyo ng'akolagana n'abantu bano wammanga okuli David Wassajja Apuuli Charles Peter Mayiga Sara Kafuutu abantu abo gulupu nga bwe njikumenyedde nga bakuyambibwako Jerusalem Sarakanda naho mutabani waabwe Muhoozi saako ne Museveni baakufuna enteekateeka esobola okutuuka ku basawo bo naye baasooka kutuuka ku musawo Kaddugala. Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira ku basawo bo kuliko Bakaddugala Bannayuganda n'abasawo abazungu kati Agnes Naabaluga ne banne baasala entotto butebe batuuka ku mudduga ku musawo Kaddugala ne bamubuulira pulaani nga bweri pulaani ye n'agigula wabula yayina okutwala obuvunaanyizibwa okutegeeza Magulu Meeru ku ddiiru eyo. Magulu Meeru yabagamba nti I'm not corrupt nze sigenda bigendamu ebyo era yina abyesamba naye ng'enteekateeka yali nti baali balina okukyusa eddagala lyo bateekemu eddagala ery'obutwa likugjeyo nga nabo gisimufungize nga bulijjo bagee nti yafunye okusirika kw'omutima bye bituyita cardiac arrest oba yafunye blood clot ng'enjogera bweri ennaku zino osirikerumu nga TV eweddemu amasannyalaze ekyo njagadde okukuloopera okitegere bulungi nnyo nti omusawo omu Kaddugala ye mugoberewo nga nabo gisimufungize sitera kukusaba Ssaabasajja Kabaka omusawo Kaddugala ng'oggyeko omuzungu omuddugavu ye mugobe oba Munnayuganda ye mugobe kubanga ali compromise bwe naligambye baamuyitamu yafuuka nseekeezi security alert esooka security alert eyokubiri era Ssaabasajja Kabaka asaba okukuloopera okutegeeza mu nkola ey'emikwesese ey'akalobo kalenzi wattu wiiki ewedde n'ennaku ezigwamu nafuna okumanyisibwako okuva mu soose zange ez'enjawulo nti Naalinnya w'Amasiro g'e Kasubi omukyala Namikka oba Omumbejja Namikka wamuwummuza nga nenna bwe gisimufungize
era n'omuweereza n'ekibaluwa kibakuntumye ekikutegeeza nti omuziddwa ku mirimu gy'okuba nti ennaalinnyawo Masiru. Era omukyalo ono yeecwacwana ne yeesala akajegere nti yabadde ensobi omuwummuza era ajja sigala ng'akola ku biragiro olw'ensonga emirimu gy'abadde agikola mu bwesimbu. Omukyalo ono nsaba okukuloopera nti yeesaza akajegere nti tajja kuva ku mulimu ogwo nga amaanyi agajja wa General Salim Sarakanda naho ewa David Wasajja, Sarah Kagere ne Agnes Nabaruga saako ne Kiwole Male n'abalala olw'ensonga nti abantu bano benkumenyedde babadde bakozesanga omukyalo ono okuyingiza omuddagala ogujja gye guvudde ebule n'ebweya nga kwegattiddwako n'oyo yeeyita Omubbejja Nnakabiri ali e Bungereza abatambulira ku baganga ab'ebule n'ebweya okuleeta omulagala oguteeka mu kibira ky'Abassekabaka okusiba oba okujjawo mu ngeri ey'okusindikira abo abakusookayo watto bajje bakwata ebigere bakuyoole ofe. Kati omukyalo ono bwe wamugoba wiiki emu n'ennaku eziguddemu mabega, omukyalo ono ebbaluwa yagifuna naye nga Salimu Sala badde amukozesa n'abantu badde bamukozesa okufuna omugguukiro olungi butya bayingira okuyingiza omulagala gwabwe n'okulooga mu Masiru e Kasubi. Y'ensonga lwaki omukyalo ono afuuse kagubiru ng'ejjindo ly'enkoko erirekerera embere ne likwata ennyuma. Kati ye agamba tajja kuvaawo olw'ensonga nti ye yagobeddwa mu bukyamu so nga ate wamugobye mu butuufu. Eno y'ensonga enkulu eri mu kinyusa ekyo Ssaabasajja Kabaka mu Secretariat y'okubiri. Nsaba kusaba Ssaabasajja Kabaka, nze muzzukulu w'Amazige, muzzukulu wa Katoogo, muzzukulu wa Mbogga. Nsaba kusaba taata n'obuwombeefu. Simanyi oba wali owuliddeko enjogera egamba nti omuntu baamuyodde ebigere. Omuntu bakuyoola ebigere batwala ettaka eryo eririmu maapu y'ekigere ekyo balitwalewo omuganga n'akukola kyayagala. Eyo enkola weeri. Naye ate waliwo n'engeri omulogo gy'ayinza okuba nga zze engalo ze yazitaddeko eddagala naye ng'akimanyi nti bw'anaakusanga mu lukale lw'abantu agenda kwebuuzisa mu ngalo oba wattu okuwa akafumito olw'okuba nti tayoyagala omulaga ekifaananyi kibi. Ssaabasajja Kabaka asaba okukuloopera mu lujjudde lw'abantu asi mu lujjudde lw'abantu. Nsaba abantu bano beesonyiwa bakwata mu ngalo ekiyinza okuba ekizibu ennyo n'okubawa akafumito. Omuli eyeeyita David Wasajja omusajja omutoolo, Ssaabasajja Kabaka nkusaba oyo tomuwanga kafumitoko wadde n'engalo lwakizambaza egiraavuzi. Ssaabasajja Kabaka nkusaba Sarah Kagere ne bw'abazze ng'afaananya atya tomuwanga kafumitoko wadde omuwa engalo. Asembayo ye Agnes Nabawiiki. Agnes Nabawiiki nga bw'oli erinnya li Agnes Nabaruga ery'eddala mulugu era atunda bulugu. Omukyalo ono ye kati engeri gy'asigazizza okusibagamu eddagala lye kwe kujja n'omuwa akafuba. Mu mbeera ey'omuwa akafuba muno mwakuvumbagatira nga koona mugongo muno akosesiitira wattu aba ali mu kusiiga mu ddagala gwe nga mu mutima gwe mwalanyiza ebigambo eby'obulogo. Tulina enjogera egamba nti abantu twonoona mu kukola ne mbutakola ne mbusirise ne mu kwogerera mu mutima wattu ebiga byenkugamba bino bikulu nnyo nti abantu abo ekikola ekyo batandise okirowoozaako era ndowooza ne ku misinde mukyalo yakuwa akafuba era eneki okusinziira ku sose zange ateeka okuba ng'ekintu ekyo yakikola. Wabula gwe baliko naawe Katonda yakujja gye yakujja okuteekawo awo alabika akyakutambulira ku naye ngenda kusaba akafubitoko keesonyi okubanga yengeri kale gye basobola okufunamu okusibaga oba okuteekamu eddagala lyabwe nga bwe babaagadde. Awo nvuddewo ze zibadde Secretariat bbiri ezo. Tusimbudde akatambi. Abasinga obungi ndowooza tunaagendayo wansi katusoke ku nsonga za Buganda tujja kugendayo. Abasinga obungi mubadde ku mazaalibwa ga leero mugale bulungi nnyo na buli kimu nga bwe kitambudde naye ndi wano okubategeeza era n'okubagamba nti awo nzijjawo kansooke wano bulungi nnyo we mujja okutegeera mulabe ensinga bwetambula. Ssaabasajja Kabaka wiiki ewedde ku Sande nakusuubiza okukuleetera omutamanya ngamba
David Wasajja, Apuli, Kiwalabe Male, Mayiga, n'abalagu bakozesa nga bayambibwako state okubba n'okutwala ettaka lyo ery'olubiri lw'e Makindye. Namwogerako wiiki ewedde ku Ssabbiiti ne saasobola kuba nti amannya ngalina saako ne mukwatako. Ssaabasajja Kabaka asaba okukuluma kutuno okukuwaabira oba okukuloopera. Ettaka ly'e Makindye okuli olubiri lwo, ettaka eryo Buganda Land Board ng'eyambibwako David Wasajja, Charles Peter Magenda, Kiwalabe Male, nga beeyambisa omukulu gwe bayita Abu Mukasa. Abu Mukasa ono tegeddwako nti nzwala we Masaka, musajja Munyarwanda lwakuba bayita Abu Mukasa. Atera nnyo okubeera mu nsi z'amagulu meeru naye nga mu Uganda abeeramu okukola bizinensi z'abakama be okuli Museveni ne First Family. Kalina zonna z'olaba eziwera omukaaga ezeetoolodde olubiri lwo, ettaka eryo gwe baaliwa naye ng'ettaka eryo liri mu mikono gya Museveni. Era n'enzimba yennyini gye bazimba waawo, enkola na buli kimu kye bakola kiraga nti waliwo ebikusika ebigenda mu maaso ku ttaka eryo naddala mu mpuku ze basima mu ttaka omwo okubanga balina ebintu bakoleramu. Ssaabasajja Kabaka asaba okukuloopera nti omusajja gw'obadde onoonya nga tomutegeera eyagula ettaka lyo oba gwe baaguza ettaka lyo okwetoola olubiri lwo olw'e Makindye, amannya ge Abu Mukasa. Ekyennaku ekisinga okunnuma, tosobola kugenda kebeere Face, kebeere bwenyi bwa kitabo, kebeere TikTok, kebeere Twitter, kebeere Gola Moses, w'osobola kusanga kifaananyi kya Abu Mukasa tekiriyo. Kakibe kifaananyi eky'omuntu nti Abu Mukasa omulabyeko kizibu nnyo. Wabula abangoberera, abadde bazibagoberera amawulire, omwami ono anabikira nnyo mivuyo eja State House ne gavumenti mu nsimbi, mu kutwala amataka n'okwefuula biliyoniya naye nga bakozesebwa gavumenti. Talina kifaananyi kyonna wojja kisanga na muntu. N'essimu gy'akozesa si ya Uganda, akozesa ya Bungereza. Ngenda gibawa era ngenda nsaba nkisomere Ssaabasajja Kabaka namawuliza mutegeere. Nfubye okumala wiiki 2 nnoonya ekifaananyi kya Abu Mukasa kyabula tekiriyo. Ojja genda ku Facebook otemwa ku Bukasa ojja kufuna mula wabula gwe njogerako nti ne mu big business za gavumenti osobola mula muna kifaananyi na kimu wabula yavunaanyizibwa ku kutwala ettaka lyo ery'e Makindye. Era bino ebibaati byolaba ku ttaka lyo kuba mmanyi wabiraba dda ebiri ku ttaka lyo eby'ekika kino wakumibwawo magye ku oda z'omwami oyo bye bibaati ebiri ku lubiri olwoki zezo kalina zazimba sente za gavumenti za First Family. Kati ebibaati ebiri ku lubiri lwo omwami oyo yabivunaanyizibwako era tajjaawo, ajjawo lwalumu bw'aba tazzeewo State House yejjawo okulambula bizinensi zaayo. Oyo mwami mannya njagala mugamuloopere ye Abu Mukasa wabula abeera nnyo e Bulaaya. Mu Uganda muzibu wa kubeeramu omwami oyo bayita Abu Mukasa. Nabagako Sande njabaleetera amannya. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nkusomere ennamba eno ey'omwami oyo. Essimu ye ey'omu ngalo gy'akozesa eri Kasaalaba 44 870 03250 mugimpandiikire wano. Enamba ey'omu ngalo y'Ebungereza eri Kasaalaba 44 870 kanjiddemu eri Kasaalaba 44 870 03250 mugimpandiikirawo mangu tugende mu maaso kanjiddemu mu Luzungu. Enamba y'omukulu ono eri +44 870 30250 yeye namba wabali nnyo mukyala Nakachwa Prose okuwandika enamba eyo mu bwangu. Ye y'omwami oyo atutte ettaka ly'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'e Makindye lwe yalambulako nga tamanyi ani gwe baaguza n'ani yatwala ttaka eryo bamuyita Abu Mukasa naye nga operative akolera gavumenti ya Museveni nde disguise tosobola kufuna kifaananyi kine oba oyagala nnyo. Enamba yeeyo gy'akozesa ne babazze mu Uganda. Naye nga nzaalwa y'e Masaka musajja Munyarwanda yayita musajja Muganda. Oyo atwala amataka gaaki yatwala amataka ga Ssaabasajja Kabaka on behalf of State House era go bakozesa. Wabula ne bonogenda ku Google n'omukebera ojja musanga ali wa mivuyo wa maanyi naye nga tebateryamu bamuyita Abu Mukasa. Kubanza bwe nsuubiza ntuukiriza bwe nasuubiza ku Sande wedde nti nja kujja omwami oyo mulage mutegeeze muwabire Ssaabasajja Kabaka abeerewo. Alright. Ssaabasajja Kabaka era nsaba okukuloopera na kino kiwulire. Mu nkola eya kasajja fuba n'okunyooma
obuganda munkola nti abasajja abanyarwanda manya bafutubadde Mengo babakozesezza nnyo okusirika ku mivuyo Museveni gyakola ku Buganda n'okubwawulamu nga bajjajjaffe babulwana Bogasiya okuba nti batandise okubutemaatemamu okubaawula okusinziira ku information gye nafunye okuva mu byapa bya gavumenti saako n'ebyo byalabekedde ku mitimbagano kitegeeza nti kyaddaaki nti ministry y'ekikula ky'abantu ne buwangwa nti yakakasizza essaza lya Kooki nti lyeyawudde butongole ku saza kuyeyawudde butongole ku Bwakabaka wa Buganda era bataddewo n'ensalo n'ekipande era bakiteekawudde ekiraga nti Obwakabaka bwa Kooki bwetongodde okuva ku bwa Buganda ekiddako bwebuluuli bwe buva ku bwebuluuli bagenda kuddako Obwakabaka obuli mu bitundu bye Kayunga eyo bwe batebagala okutemaatema mu Buganda naye ekyo si ekizibu kyaffe kiri bwe kiti abasajja bafutubadde Mengo abalowooza nti bakola bino byonna tebasobola byogerako kubanga bakama baba ebiragiro ebikakali tebageza ne bakoona ku nsonga zonna Museveni z'aba agenda okukola kyafulumidde mu byapa bya gavumenti era mujja kiraba ng'ebasooka okwegaana kati awo tuvuddewo nsaba omuntu yenna nga gwe olwawo okutegeera n'okuwakana sirina buzibu kutegeerako n'okuwakanako nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka nzize mbagamba nti amataka g'amasaza gonna gatundiddwa era waliwo projekiti ya Janet Museveni ey'okutwala amataka g'amasaza ago nga bazimbako amalwaliro njala bategeeza nti projekiti y'amalwaliro gonna agazimbibwa siga Ssaabasajja Kabaka projekiti eno yamayiga ne gurupu ye nga byambiwako Janet Museveni okutwala amataka g'Obwakabaka wabula bano bakozesa omukisa Ssaabasajja Kabaka yabakoowa bw'ataba Agnes Nabaloga abeera Sarah Kagere oba Wasajja okujja okugula projekiti za Janet ne Mayiga mu Buganda kati ebiseera bisinga bwe tuba tugenda mu mbeera enkyamu ennyo ey'akalulu esalawo waliwo ebintu ebikolebwa mu Buganda nga biteereddwamu ensimbi okubuzaabuza abantu eyo gendayo mujjukire nti mu kiwendowendo kiri ekiwedde emmotoka zaagabwa ne bagaba ne boda wiiki eno yennyini Museveni yakutte ensimbi ne bagula tractor ne bazuwa Mayiga azigabira amasaza otugenda tuuka wala kansooke ku project yaki y'amalwaliro Ssaabasajja Kabaka asaba okukuloopera era n'okutegeeza nti abatamanya ngamba abali e Mengo balina ekifaananyi kye basiigira Abaganda nti buli kimu kiri mulaala era ne bitambula e Mengo obimanyeeko bulungi n'ensimbi wattu gw'oziteekamu naye omuntu alina omutwe ogukola nga tagwezese wannayiba era nga tagusazisa kkubo wandibadde weebuuza bwe basoma embalirira ya Buganda projekiti ezigibwayo mu kaseera kano akakazigizigi zibeeramu nga tonnalumbalumbuye tondaga byayogera tabimanyi soka weebuuze nti ssente ezikolebwa mu Buganda kati essaawa zino zitambula mu bajeti ya Buganda oba mu mbalirira ya Buganda ey'omwaka 2024-2025 ebintu bino byalimu tebyalimu ensimbi zivaawa nga twakugamba dda nti buli kimu kikolebwa okulaga Buganda nti eri active under Mayiga nga kuba Bakatikiro n'abasinga obungi abaddeko okuva ku Wekiwa Josh Mayanja Nkanji okutuuka ku Ekitiibwa Dani Muliika tewali projekiti z'amaanyi zaakolebwanga lwaki zikolebwa kwono Omunyarwanda amanya kubanga balina ekifaananyi kye basiiga bwe kye mutannategeera njagala gwe ng'olina omutwe nga togweyazise osokoleddeyo akatambi lwaki mu kaseera kano nga Buganda bagitwala ogimalawo omusajja Omuganda manya Mayiga asirisi wabula ssente ziika mu Buganda okuwa enguzi obutabaako kintu kyogera nga Buganda bagisaanyaawo zifuluma mu kaseera nga tewali muntu yenna akola ki asobola kwogera amalwaliro bagazimba naye ekyewuunyisa abantu bangi nnyo balwawo okutegeera n'okwetegereza wano bakuwandikira bakugamba nti Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'aweereza Nnaalinnya Sarah Kagere okuggulawo eddwaliro lya Buganda erizimbiddwa mu ssaza Ssingo ku Mutala Busimbi mu kibuga Mityana Nnaalinnya Sarah Kagere awerekeddwako Katikkiro Wasanja Kalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja baminisita ba Buganda n'abakungu okuva mu Buganda gavumenti wakati kuno gwe gumu ku mikolo nga bwe babyogedde wabula omukolo guno gwe guno kangu balage ebifaananyi wano bulungi nnyo
mugula bulungi nnyo gugo nga bwe gwabadde n'obutambi mbulina kubanza embira n'ebintu byange obala bulungi nnyo mbeera n'ebintu byange bulungi nnyo olw'ensonga teri project esukka mu buwumbi esobola kuba tesobola kugamba nti Ssaabasajja Kabaka agiwa omutwe bwe batyo bakola project zaabwe okubuzaabuza abantu wano wadde obubaka bw'omukyalo ono omu ku nsowole ez'ensimbi mu Buganda okusanyawo Ssaabasajja Kabaka buno wadde obubaka bwe kati wengenda obbalagira okulya n'okukomba essowaani wetulaga kammale okuzanya akatambi kano then mbalage owali okulya n'okukomba essowaani akatambi ke kano wulira obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka omukolo gw'okusimba ejjinja mu kizimbe eddwaliro Muteesa II Busimbi Ssingo nga 8 Apuli mwaka 2025 omukolo gw'okukuza amazaalibwa ga Kabaka ng'emyaka 7 balamusizza nnyo mwenna era mbeebaza emirimu gye mukolera Obuganda twebaza Katonda olw'emyaka 7 gyatutuusizzaako Bannasingo tubeebaza olw'okuwagira n'okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka zonna mwebale okutambulira mu nnambika ezibaweebwa era n'obutagendera ku bya bannakigwanyizi awokka ne mutagendera ku bannakigwanyizi Messi ebbaluwa yonna eba efudde tuli mu forensics kozesanga omutwe gwo nabagamba ennambika y'ebigambo n'obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka mu mpandiika mu nsengeka y'ebigambo tumanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka wabanga alina omulimu gwe yatuma abantu ogukolanga gugwe asooka kubuuza abantu n'ateekamu abavugiridde ensimbi n'ateekamu omulimu guno gugenda kuyamba gutya Obuganda then n'amala n'afundikira ng'omulimu ogwo aguguddewo tasobola kuteekamu kigambo kirumba muntu yenna kasita oteekamu nti naabo abaseddekezi teriyo bbaluwa Kabaka gyali awandiise nga mulimu ekigambo abaseddekezi oba batayagaliza Buganda tekiriyo nkabaddiremu nkakuddiremu tuli mu forensics malemba lage lwaki kankabaddiremu obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka omukolo gw'okusimba ejjinja mu kizimbe eddwaliro Muteesa II Busimbi Ssingo nga 8 Apuli mwaka 2025 omukolo gw'okukuza amazaalibwa ga Kabaka ng'emyaka 7 balamusizza nnyo mwenna era mbeebaza emirimu kati sooka ompulirize bulungi nnyo ennambika y'ebbaluwa mu nnambika yoyo ng'ewandiikibwa Ssaabasajja Kabaka tasobola kweyogerako ng'ate ebbaluwa obubaka abuweereza bantu be ate yeeyogereko nti awezezza emyaka 7 era abantu nga bw'okiwulidde tekisoboka ennambika y'ebbaluwa nfu awo tuvuddewo kati katugende owulire wano wadda wulira kye mukolera Obuganda twebaza Katonda olw'emyaka 7 gyatutuusizzaako Bannasingo tubeebaza olw'okuwagira n'okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka zonna mwebale okutambulira mu nnambika ezibaweebwa era n'obutagendera ku bya bannakigwanyizi baani bannakigwanyizi teriyo bbaluwa Ssaabasajja Kabaka gyali awandiise n'ateekamu olunyiriri nti abeebaza obutagendera ku bya bannakigwanyizi Ssaabasajja Kabaka alina bannakigwanyizi tasobola kuwandiika bbaluwa n'ateekamu ekigambo kyonna ekiraga nti alina obutakkaanya n'abantu abamu oba n'abantu tekisoboka oyo Mayiga yawandiika ebigambo ebyo kati ndoza mutegedde bulungi nnyo kankala bazanyire nkamaleyo then ndyoke ngende ku kyengendo obbalaga mulabe mu kikulu nnyo eri mmwe
n'eri obwakabaka kyetwava tusalawo okusembereza ebyobulamu wano ebisimbe tubakubiriza okwettanira ennyo enteekateeka z'ebyobulamu mwegemese mwekebeze era mwejjanjabisenga bulijjo endwadde ez'enjawulo mu ngeri esaanidde omweyambisa abasawo abatendeke tujja okulaba mu buweereza mu byobujjanjabi bwe munaafunira mu kizimbe ky'eddwaliro Muteesa II ddala nga bwa mutindo twebaza nnyo abatambuza omulimu guno abateeseteesa omukolo n'abatusanyusizaamu mwenna Katonda abakuume ateekako omukono omwelamusebyo ndowooza mbuulidde handwriting si ogwo omukono wesigwa Ssaabasajja Kabaka omukono gwa mayiga kati wenjagala buli omu okwata embooko onoonye abantu bano ng'obudde bukyali bakube tugenze wa wano wenjagala onoonye omuggo okuba basajja bano bonna bakuba obatte wa wano njagala tubeere ba mazima tugenze mu forensics w'ebintu bino ngenda banyonyola buli kimu newankubadde Ssaabasajja Kabaka abatasobodde kusiima kulabikako eri Omuganda ng'aggulawo ekintu kyonna wabula ng'ejjinja eryoleka obuvunaanyizibwa bwe nti yaguddewo ekifo ekyo ejjinja eriba liwandiikiddwako amannya ge n'ebintu bye njagala tubeere bantu bakulu ngera tutegeera teri muntu gwe basindika kuggulawo kizimbe oba project ng'eri mmanya ga Ssaabasajja Kabaka ng'enye baliwandiisa mmanya ga Ssaabasajja Kabaka ate gwe n'owandiika ejjinja ng'ogamba nti muguddewo eddwaliro wabula nti eddwaliro lino liguddwawo n'alinnya Sarah Kagere awanze ejjinja ku ddwaliro Kabaka Muteesa II nga 8 Kafuumulampa 2025 olw'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ag'emyaka 7 kati tosobola kuŋŋamba nti ejjinja mwalitaddewo nga Ssaabasajja Kabaka yenna nnyini eddwaliro yaliro ddiggulawo ne muteekako amannya go yaguddewo yagenze okugula okulwa Ssaabasajja Kabaka ne muteekako amannya ge ku jjinja nti yaligudde okulwa Ssaabasajja Kabaka biri n'ejjinja mulyetegereza kandi balage bulungi nnyo kuliko n'alinnya Sarah Kagere lwakuba nti temusobola kiraba n'alinnya Sarah Kagere ku jjinja ngenga Ssaabasajja Kabaka yenna nnyini ddwaliro ng'omugaa nti muliguzaawo ejjinja liro liga n'alinnya Sarah Kagere nenge eddwaliro lyani Kabali Yoseri nga yagenda okugulawo eddwaliro n'atajja ejjinja libeerako Yoseri tibahabulwa bateekako obuteesi kakateni omuntu azze okuggulawo n'aligulawo on behalf of tiwahabulwa naggulawo kakateni ngera kuliko manya ga tibahabulwa byonna libazimbino mpaka wabula kuno kuliko ayayayaya ejjinja bawandiikako kambasomera ejjinja kubanga bwe ndiwunzika muyinza obutalitegeera jjukira eno kamera simu buyinza okuba tebikwata gambagambe bati ejjinja ligulawo eddwaliro ndiro nti obwakabaka bwa Buganda n'alinnya Sarah Kagere awanze ejjinja ku ddwaliro Kabaka Muteesa II nga 8 Kafuumulampa 2025 ku lw'okujaguza ey'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ag'emyaka 7 nga 13 Kafuumulampa 2025 kati bw'obanga eddwaliro oliguddewo lya Muteesa ng'era Ssaabasajja Kabaka Mutebi yakola projekiti eyo n'alinnya Sarah Kagere ate go bateeka ejjinja ne bateekako amannya go abaana abeeboleze n'emitwe emikalu simanyi mwayawukanira oludda wa awutuvuddewo bano mbasobola bonna gurupu eri emmengo kati tugenze mu maaso
tukyagenda mu maaso mbagaye mumpulirize obwakabaka bwa Buganda eddwaliro Kabaka Muteesa owokubiri Busimbi Singo eddwaliro liddukanyizibwa Mengo Hospital mbwe eddwaliro baguddewo liddukanyizibwa Mengo Hospital ogamba otya wakola project ya Ssaabasajja Kabaka nga yagikoze n'abulwa management ne technical team esobola okutuula ne registeringa company y'eddwaliro nebera under Buganda management under the management of Ssaabasajja Kabaka nga abasawo abana abasome obusawo bangi mu Uganda abanoonyo gunogambwa eddwaliro li under management of Mengo Hospital muyinza okugamba lumbi byayogera tebiriyo kikyo liddukanyizibwa Mengo Hospital erya Buganda nga muliraba liri under the management of Mengo Hospital liryo nkabakyusize bwemuti munakalaba simbe ndako munakalaba simbe munakalaba bulungi muyinza obutakalaba era ndowooza kankalekere bwe tutyo liryo mwembeesobolera mwena oŋŋamba otya ogudde olira lya Ssaabasajja Kabaka ku baana abasomye obusawo okwetoola Uganda batalina mirimu n'oŋŋamba nti anda Buganda tebasobola kuligisteringa ddwaliro eyo nga liri under private hospital ku baana abasomye nga mwasobola okugula Majestic brand nga mwasobola okugula Majestic brand eddukanya business zamwe bwe mbadde temusobola kuligisteringa malwadde ago under the private companies registry ne muteekawo management ngeri under Buganda nga Buganda eddukanya eddwaliro nga management bweri ng'eya BBS bweri eya CBS bweri naye mmwe basajja mmwe awo tuvuddewo egege amalwaliro mutegedde bulungi nnyo kati ekyo mukitegedde mutegedde empandiika y'omukono ngibakwatiddemu mbalaze ejjinja ndibakwatiddemu mbalaze ekipande ekiraga eddwaliro nakyo nkibakwatiddemu eba ekyali projekiti nti ya Bwakabaka ya Kabaka awo nvudde osaagala kuba budde tulina butono tuvudde waawo katugenze ku tulakita wuno gamulengejja Zitongoza Ssaabasajja Kabaka awangaale akati ekisumuluzo kino kyekivuga tractor era ngenda kikwasa Kayima baagala abantu emafuta balime emwanyi balime ne gonja era bagende ewa Kayima enteekateeka gyetwakoze bapangise tractor eno ku ssente ensaamusaamu beetegeke bulungi balime bafune emmere bafune n'ensimbi ez'okulabirira amaka gaabwe bapangise bagula amafuta owessaza Kayima osaana kunoonyerezaako okusinziira ku byemmanyi Kayima osaana kunoonyerezaako akasimayiro ako akaliko sopu w'empuuta ne mayiga musaana kunoonyerezaako anyways ekyo tujja kugendayo katusooke tugende wano wetwogerera essaawa zino bazzukulu ba Buganda abasajja Baganda n'abatali Baganda bakola Buganda tebakyalina ttaka lyonna ettaka baali batwalako kati mukulu kalakita z'ogamba z'owadde abamasaza ate Abaganda wulira quote me well oba quote me right agambye Ssaabasajja Kabaka awadde Abaganda tulakita bagende balime naye tulakita zino aziwadde bamasaza nga tulakita zino ziri commercial ogenda nawo gipangisa Ssaabasajja Kabaka takola business kujja ssente mu Baganda ng'ate abawadde bandiguza amafu quote me right mufuna bulungi
gw'otongozza kalakita mu mannya ga Ssaabasajja Kabaka nti aziwadde abamasaza naye ate ziri commercial za kupangisibwa. Tuli mu forensic suwa. Ogambye otongoza Ssaabasajja Kabaka wadde tractor amasaza gonna. Neno ogamba kalakita zino ate za kupangisibwa. Kankabaddire mu wezo galumbi byayogera tobiwulidde. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Akati ekisumuluzo kino kyekivuga tulakita eno era ngenda kikwasa Kayima baagala abantu emakuta balime emwanyi balime ne gonja era bagende ewa Kayima enteekateeka tetwakoze bapangise tulakita eno ku ssente ensaamusaamu beetegeke bulungi balime bafune emmere bafune n'ensimbi ez'okulabirira amaka gaabwe. Awo tuvuddewo. Tutegeeza bagiwadde bagagga. Wabula mu kiwandiiko kino kankibasomere. Wulira. Obwakabaka bwa Buganda mu kaweefube okunyikiza ebyobulimi mu masaza gonna. Abaami b'abasaza baweereddwa kalakita ng'ekimu ku bijjukizo by'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Kalakita zino ezakwasiddwa Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejje Mmengo. Abaakasiddwa kalakita zino basabiddwa okuzikozesa obulungi okujjayo ekiruubirirwa ekyo. Wulira kino kyabwe si kyange, bino byensoma si byange, byabwe. Akugambye bw'ati Obwakabaka bwa Buganda mu kaweefube w'okunyikiza ebyobulimi mu masaza gonna. Abaami b'amasaza baweereddwa kalakita ng'ekimu ku bijjukizo by'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Kalakita zino zikwasiddwa Wasanyakawo Charles Peter Mayiga Saloga Bulengejja Emmengo. Abakwasiddwa kalakita zino basabiddwa okuzikozesa obulungi okujjayo ekigendererwa kyazo. Bakwasiddwa kalakita n'ekigendererwa okuzikola ki? Message mugiwulidde kati bw'owulira wano ate. Tractor zitongoza Ssaabasajja Kabaka awangaale. Akati ekisumuluzo kino kyekivuga tulakita eno era ngenda kikwasa Kayima baagala abantu emakuta balime emwanyi balime ne gonja era bagende ewa Kayima enteekateeka tetwakoze bapangise tulakita eno ku ssente ensaamusaamu beetegeke bulungi balime bafune emmere bafune n'ensimbi ez'okulabirira amaka gaabwe. Obaka bw'ensoma ebikwatagana nabyo byayogedde byanjawulo. Omuganda yandibuuzizza Abaganda mu bendo lya Buganda lyonna lisinga obunene amataka bagabogobyeko bagenda kulimisa tractor bagenda zirimisa ku ttaka ki. Otongoza otya kalakita z'ogamba nti za bwereere n'ofundikirawo nti za kupangisa naye nga bagenda kulimira ludda ku mataka ki nga amataka ebitundu 4 ku buli 10 ettaka ly'Abaganda lyonna litwaliddwa nga tovuddeeyo kwogera nga neri muli mulitunze. Mayiga goloza ffe okutulabako amatu naddala ffe abatagayina tutegeera ddala bulungi nnyo. Ndoza mutegedde obuyayiwa n'abantu.
baba alina abafere b'emmengo batudde uyo alina abafere b'emmengo omulaba alina abafere b'emmengo zomutegedde bulungi wantu awo katugende mu maaso era nakano kankabazanyire mukawulire bulungi nnyo amakya g'olunaku olwaleero nnaku z'omwezi 11 lunaku lwa 5 Ssaabasajja Kabaka yasiimye wano mu mbuga enkulu e Bulange Mmengo. Ssaabasajja Kabaka yasiimye amasaza gonna 18 mu Buganda okuba nti gaweebwa kalakita ezigenda okuyambako mu kunnyikiza ebyobulimi mu ggwanga lyattu Buganda. Tujjukira nti myaka 7 eno yemu ku nteekateeka nnyinimu ze yasiimye zibeerewo okujaguza amazaalibwa ge, era nga tukimanyi bulungi nti Ssaabasajja zze ateeka amaanyi ku nsonga y'ebyobulimi, ensonga lwaki nakino tukiraba nti olwaleero kigenda kuba nti kibaawo nga abaami ab'amasaza 18 mu Buganda bonna baweebwa kalakita ezigenda okuyambako abantu b'abeene mu masaza gye bawangaalira okuba nti bafuna ebyobulimi eby'omutindo. Eno gy'olaba y'emu ku kalakita nga bwe zifaananye zigenda okugabibwa olunaku olwaleero, era ng'enteekateeka zigenda mu maaso nga bwe nkutegeezezza. Bwe tusemberako katono mpolampola wano eno yasaza Mawokota nga bw'ogiwulira bagikoleezezza, kigenda kuba kya musindo ddala mirimu nga bwe yasiimye. Kankole forensics mu nsonga eyo. Wano waliwo ebintu bino biri wammanga biseeko nyessira nga tuvudde kubaka bwe mbawadde kati njagala muteeke wano essira nabagamba nze ndi wandali bwe ntunula bwe nti ku lutindo kwe mbanyimiridde nfokasinga olutindo lugye lusembera gye mpita. Owendali bw'alaba olutindo lulabamu entindo nnya naye nze gye lusembera gye mpita. Kati mumpuddize ekintu kino wammanga. Tuli mukadde k'Abannayuganda kweteekerateekera kukyusa bukulembeze. Bwe tuba tugenda mukadde ako kukyusa obukulembeze, Museveni akola buli ekisoboka okuteeka omusimbi mu Buganda. Ekyo ekifaananyi kiba kikulaga nti Mmengo eteekebwamu omusimbi okulemesa yenna yandibadde ayogera ekigambo ekikyamu mu Buganda nti Museveni takoze ekitakoze. Ekyo ekifaananyi kisooka okisiga okiteekaawo. Ekifaananyi ekyokubiri Mayiga yaddira Buganda kuba yatugamba nti Buganda agenda jijja mu nkola ey'obuwangwa n'ennono agifuula obwakabaka obusuubula. Bw'agiteeka mu bwakabaka obusuubula akoze project ezimu ziri registered nga ziri private company ng'akozesa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka ng'erinnya erya Ssaabasajja Kabaka ng'ekyamaguzi oba erinnya erikozesebwa mu kutunda ebyamaguzi kye bayita franchise. So erinnya lya Kabaka balikozesa nga franchise batya. Yaggulawo ennyumba ez'okutunda ziri mannya ga Bwakabaka, mannya ga Ssaabasajja Kabaka. Ataddewo Majestic brand simanya ani nga aliteeka mannya ga watya nga yakwataganye ne Museveni n'abayindi be ne bamuwa kalakita zino asiga ekifaananyi nti kalakita zino Ssaabasajja Kabaka yazibawadde naye nga enteekateeka mpanvu nga kalakita zino baziwaddeyo abamasaza bafuuke nga babulooka kalakita zino bazikozesenga mu kuzipangisanga abantu ozirimisa nga ssente bazikwata bwe zidde eri abayindi n'eri gavumenti ya Museveni. Bye bifaananyi byange ebi bibiri. Bye bifaananyi byange ebi bibiri. Naawe osobola okusiga ekifaananyi ekikyo. Lwaki? Kalakita ey'emu ekitono nnyo eteekeddwa okuba ng'eri mu bukadde 2 kalakita ey'emu eteekeddwa okuba ekitono nnyo ng'eri mu bukadde 2.5. Gongamba otya nga abazaana ba Kabaka banaalinnya nga n'amasiro tegaggwanga olubiri lwagwa ennyanja ya Mwanga nfu eriyo n'abaana batafuna musaala baweereza mu Bwakabaka gw'okutte kalakita 18 nga buli kalakita bukadde 2.5 z'essente meka wazigyewa
mbasigide bifaananyi ebyo bibiri gorona kekifaananyi ekikugira mu bwongo nze nkuwa gwe ne weerowooleza nabagamba nze sikusiiga mu ndowooza yange nkuwa ekyo gwe ne weerondawo kyoyagala okulaba okusinziira ku ndowooza eyo nodabula ebintu bwe bitambula sikakasa ku ndowooza yange n'ategera yange nkuwa gwe kyoyagala nkusiigira ekifaananyi nenkuga ekifaananyi kiikyo gwe ne weerondawo ekifaananyi nti kino kituufu so si kituufu kati nkusiigidde ebifaananyi bibiri naye nga bakozesa erinnya lya kabaka nga ekimu ku nga bakozesa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka ne Buganda ng'ekyetunzi eri abo bonna abali mu Buganda kasita bawulira ekigambo kabaka buli kimu bajja kijjamu ndowooza ofunye bulungi nnyo ku sayidi y'ebyobufuzi kiba kimukolera ku sayidi ya projekiti kiba kimukolera nga buli kalakita eyo gye batutte mu ssaza abantu bagenda zipangisanga bamala ozipangisa ssente abamasaza bazikuŋŋaanye bazireete mayiga aziddize bannyiniyo ng'afunyeko pasente gye ng'akozeseza erinnya lya Ssaabasajja Kabaka kiri ggwe gy'oli okukwata ekifaananyi n'okiteekawo okyagala otuvuddewo sirwawo alright kamukwongere wano owulye bulungi nnyo mu bigambo bye kamukwongere omulye bulungi nnyo gavumenti eyawakati erina tractor zeegaba wulira nawandiikira minisita n'omuwandiisi ow'enkalakkalira ow'ebyobulimi mu gavumenti eyawakati naffe batuwe tractor buli ssaza era n'omuwandiisi w'enkalakkalira bamuyita permanent secretary namusisinkana nagamba nti babikolako naye tetuzirabanga katwegulire ezaffe owulidde bulungi mu bigambo bye njagala mbikuddiremu gavumenti eyawakati erina tractor zeegaba nawandiikira minisita n'omuwandiisi ow'enkalakkalira ow'ebyobulimi mu gavumenti eyawakati naffe batuwe tractor buli ssaza era n'omuwandiisi w'enkalakkalira bamuyita permanent secretary namusisinkana nagamba nti babikolako naye tetuzirabanga katwegulire ezaffe ekyo wemba nkimaze nga mukitegedde bulungi nnyo buli mwakifunyemu amakulu gaakyo kati njagala kgenda wano kalakita nzimaze siziddako Ssaabasajja Kabaka yebuvuddeko ko nakuloopera okubula kw'omubuze omutaka eyali akwasaganya engoma za mujaguzo wabula omu ku baweerezako Kemmengo ate nga mwana wa Bambejja w'ekitiibwa Silver Sserubiri kubaka bwe nakuloopera ayongererezaako bino ebigambo si byange mubiwulire mujaguzo lwali lubiri lunene kati engoma za mujaguzo olubiri olukulu ennyo kati kajja kawugiro naye ekisinga okunnuma ng'abasajja abatumba olubiri olwo basajja bali mu bika bya Luganda basajja bali ku mwanju gwa Namulondo basajja beefudde abatagambwako abasajja beefudde nti obwakabaka buno bulinga obugenda okukoma kubo abasajja buli kiseera bakyusakyusa ebifundikwa abasajja buli kiseera bakyusa entebe z'abantu okusikira entebe zino si bugagga oba tolina kyokinoonyaamu tukuma ensikirano emyaka kumpi 25 n'omutwalo okugenda emabega tebyasobola kugamba Kimomera kye yasooka tosobola kugamba Kirenga kye yasooka Kawura kye yasooka tuli mu myaka mijivu nnyo tukuba ebintu byonna n'abazungu tebannaba kujja tulina ennaku ettaka balibba tulina ennaku ensi bagitwala abantu ba Kabaka basula njala abaana b'eggwanga lino tebasomye ne tebalina mirimu tuli mu nsi yaffe tulina abali ku momboze oddukira abanakutaasa tewali
obakasi bwange obako obwo nga mbuulidde sisobola bwongerako lwaki bwe mbwongerako mba nnyonoona wabula abasajja bano balina akakodyo ke gamu ne mukama we bakozesa nnyo midiya okusiiga ekifaananyi njagala owuliza akatambi ka NTV kano nkakukwatiremu ebigere kubanga nze ndi mulungi bukwata obutambi buno kawulire okusinza ku ntereeza y'obukulembeze obwa Buganda kabaka kye kitikiro ky'Abaganda bonna mu musaayi nga kogasi n'abawangalira kuno obutawukanako na gavumenti eya wakati etambulira ku ntereeza ey'abazungu Ssekabaka Kintu mu lukuŋŋaana lwe yatuuze ennono mu busujju kyakkanyizibwako nti Buganda etulwenga ku masiga 3 okuli essiga ery'abaami erikola emirimu nga likulirwa Katikkiro ery'abakulu b'ebika erikulirwa omukubiza w'olukiiko olukulu lw'abataka ko n'essiga ery'olulyo olulangira kabaka kwatuula wankwadde amasiga gano gonna ga nkizo Katikkiro wakulusegera ennyo eri kabaka ono ye kabaka ow'ebweru muyite kamala byonna okukulaga kino ennyumba mwasula giyite Butikkiro ezimbibwa ku mulyango gwa Lubiri mpawo atuuka eri kabaka kabe mukulu wa kika okuggyako ng'ensonga ze asoose kuzitegeezako Katikkiro mu buufu buno abantu bangi nnyo abaagala okulaba kabaka mu masiga agafa Buganda Katikkiro wankizo nnyo abataka abalangira n'abambejja wabula ono akugambye mbukaabere mu ttaka tasobola kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka nga tamaze kulaba Katikkiro mukulu wa NTV simanyi myaka gy'olina bw'oba oli musajja muganda nga obadde olambula ebigambo bino nsaba oddeyo wajjajjawo mu kiganga akutuuze akunyiga omutwe kirebe kanyoga kunyiga bubi omutaka wa Buganda yabeera ow'okubiri mu kuduumira obwa kabaka era ne kabaka bw'abanga aseeredde Namulondo ekumibwa bataka si Katikkiro omutaka yenna tasaba lukusa kugenda kulaba Ssaabasajja Kabaka b'omusinkana era tayita mu ofisi ya Katikkiro babasasula ne mukola amawulire ag'ekifuula nnenge mwe mitwe gyammwe ne mugifuula emisekera nnyuma kankadde mu kawulire njagadde nkwate mu katambi kano muwulire abasajja babasasula amawulire okubafunda muwulire bulungi nnyo kankaze wano kawulire bulungi nnyo olukulu lw'abataka ko n'essiga ery'olulyo olulangira kabaka kwatuula kyokka newankubadde amasiga gano gonna ga nkizo Katikkiro wakulusegera ennyo eri kabaka ono ye kabaka ow'ebweru muyite kamala byonna okukulaga kino ennyumba mwasula giyite Butikkiro ezimbibwa ku mulyango gwa Lubiri mpawo atuuka eri kabaka kabe mukulu wa kika okuggyako ng'ensonga ze asoose kuzitegeezako Katikkiro kabe mutaka tasobola kutuuka Ssaabasajja Kabaka kumutegeeza nsonga nti ensonga alina mala zitegeeza Katikkiro n'alyoka azitwale wa kabaka munnange omusasi w'amawulire yagasomye njala kutegeeza olinga ebikongolero bya kasooli ebiweddeko empeke ezimera eyasomye amawulire gano mugezaako nnyo okusiga ekifaananyi nti abataka tebakyalina mugaso mayiga yalina omugaso ba Katikkiro tekiriyo olinga ebikongolero ebiweddeko empeke za kasooli omutaka ye second in command mu luzungu mu Kabaka bwa Buganda era ne kabaka bw'aba aseeredde abataka bakuuma Namulondo kati omuvubuka gwasoma mu Legeni TV okujja nga bakunyigisa mpale ya nnyoko nga tebakutereeza mutwe njera kutegeeza mulekeraawo okuyisa olugaayi mu bajjajjaffe babasasudde ssente mukole akatambi kano okubuzaabuza Abaganda tukyaliwo nnyo okubategeeza ensonga zino katugende mu maaso obuufu buno abantu bangi nnyo abaagala okulaba kabaka bakyawa nnyo Katikkiro nga balowooza nti yabalemesezza okulaba omutanda ate olw'okuba Katikkiro yatuukiza ebiragiro bya kabaka bwe biba nga binyiga abantu banyigira nnyo Katikkiro so nga ate bibagasa beebaza kabaka mu byafaayo bya Buganda bakatikkiro bakubalira ku ngalo abaali basimiddwa nga bakyakutte eddamula bangi omugaso gwabwe gugenda okulabwa baabwe nga bamaze dde okuva ku bukulembeze
Uganda ngesemberedde okufuna obwetwaze ekibuzo kyali kwanagenda okukulembera gavumenti empya mugakodde okukweza obuyinza abasajja bagezigezi abaali basomako ne Ssekabaka Muteesa e Buddo beekebakeba Milton Obote ne bamutwalira Muteesa mu lubiri ebamunanika gye yali awangaalira ne bamusaba nti ekibiina Kikabaka yekka kigatta amaanyi ne UPC bakole gavumenti eyawamu olwo basobole okupega DP. Mukatikiro wakaseerako Michael Kintu yalajanirawo n'abategeeza nti kye baali bakola kyali kikyamu nnyo kyokka bamuwulya bamutabukira n'amusaba okusirika mbwe ensonga zino zaali z'abakulu. Abagobera ebyafaayo mukimanyi nti Katikkiro Kintu mu nsisinkano ya Lancaster ey'omwaka 1962 ye musajja wattu yalwana nnyo okulaba nga Buganda yafuna obwetwaze obuwaayo obwetongodde yokka bino byonna mpawo yabiraba. Nalakatayite kannasala Kintu byalagula byatandika okutuukirira enkolagana wakati wa Kabaka yekka ne UPC yatandika okusereba mpolampola mu bwangu ddala enkana ku masaza gamanyiddwa nga agabula yatandika akalulu k'ekikungu ne kakubwa amasaza Bujaga ne Bugangayizi ne gatwalibwa Bunyoro kyokka bamunenya okugezaako okuzibira enkolagana eya Kabaka yekka ne UPC era basooka omwambalira nga bamuvunaana okubeera omuzembe amasaza gano ne gatwalibwa. Bano sebo baatuuka n'okusiiwuuka empisa ne balumbagana olukiiko lwa Buganda nga lutudde ne basaba Katikkiro Kintu alekulire mbu kubanga emirimu gyali gimulemye. Kampuzeeko emabega mu mwaka 1953 Katikkiro eyalalamulirako Kabaka Muteesa yali Paulo Kavuma. Mu kaseera ako Kabaka yali awakanyiza eky'abazungu okugatta Buganda mu mukago gw'amawanga ga East Africa oba East African Federation nga kyasaba kwe kwetongola. Kino kyanyiza nnyo abafuzi b'amatwale ne bamuwaliza okugenda mu buwaŋŋanguse. Abaganda b'akaseera ako obusungu babuteeka ku Kavuma era ne bamusaba alekulire kyokka ne yeerema. Katikkiro Kavuma yali azikidde mutabani wa Katikkiro Apollo Kaggwa guno ye Kawalya Kaggwa naye yali agobeddwa nga kitaawe. Mu mwaka 1926 Apollo Kaggwa yakakibwa okulekulira ng'omutawaana guviira ddala ku kutakkaanya bwe yalina ne gavumenti enkuumi mu ngaba ya layisinsi ekkiriza abantu okutunda ng'omwenge mu kibuga Kampala. Bano batuukira n'okuwandiikira Dr. Cook eyali omusawo we n'amulagira okulekulira kubanga obulamu bwe bwali tebukyamusoboza kukulembererako Kabaka. Mu mwaka 1926 Katikkiro Kaggwa yalekulira oluvannyuma lw'okuweereza Obuganda okumala emyaka 33. Abaganda b'akaseera ako ne basanyuka nnyo era kino baakirabanga kkula. Mu kusanyuka kuno Mpawo yajjukira nti omusajja ono yali wankizo nnyo mu kusikiriza abazungu okuleetako n'ebirime gamba ng'emmwanjiko ne ppamba nakati betukyalima. Kaggwa ono era yasimbire okulya eky'abazungu okumala gezesa ettaka lya Buganda nga bwe baali bakoze mu ggwanga li Kenyako ne Zimbabwe. Omwami ono era yalwana okulaba nga Buganda etandika amasomero gamba nga King's College Buddo. Teyakoma okwo yali musaale nnyo mu kutebengeza abaminsani nga bazimba amalwaliro gamba ng'eri e Mengo, Lutikko n'Emirembe ko n'ebirala bingi nnyo so ng'era yali mu kabiga k'okukakanya entalo z'eddiini ezaali mu Buganda. Musajja wattu ono okumanya embeera yamunyiga nnyo wayita omwaka gumu gwokka ng'azzizaayo ddamula n'afa egonoka bugonosi n'afiira mu ggaali y'omukka e Nairobi. Kati ye mutabani we Kawalya Kaggwa yafuuka Katikkiro mu mwaka 1945 bambi olw'okuba yali atambuddeko yatandika okuperereza Abaganda bamuwogere ku ky'okuleetako n'amasannyalaze nga kugasa n'amazzi ag'emidumu. Era amaze okubaga enteekateeka n'abafuzi ab'amatwale basime ddamu gaggadde eya Owen Falls Dam. Munaga Abaganda bakwata wansi ne waggulu ne basaba Katikkiro alekulire kubanga bye yali ayagala okubaleetera byali byakubaleetera emirerembe ng'omulina okutta ebirime bo baali tebalaba mugaso gw'amasannyalaze ng'ate omwezi gwali gomemula ekiro kyonna. Mu mwaka 1950 yalaba ng'obuzito bumuyinze n'asalawo alekulire. Kyokka bwe wabaawo Katikkiro era alabye ku nnaku ey'okukyayibwa Abaganda yali Martin Luther Nsibirwa. Okusooka Martin Luther Nsibirwa yakakibwa okulekulira bwe yakkiriza Namasole okuddamu okufumbirwa era mu kaseera ako yasikizibwa Katikkiro Samuel Wamala. Kyokka ono naye batanneetengerera n'akakibwa okulekulirwa mu mwaka 1945 ng'alumirizibwa okuwagira okwekalakaasa okwaliwo mu mwaka ogwo. Mu kwekalakaasa kuno Katikkiro Wamala n'abakungu abalala bawaŋŋangusibwa mu bizinga bye Seychelles eyo naye ye yafiira ng'agudde n'eddalu. Bino byonna nga bibaddewo Katikkiro Nsibirwa nate yayitibwa okuddamu okukwata ddamula. Kyokka Abaganda baali bamukyawa batandikirawo okumucocca bwe bakimanya nti yatadde omukono ku ndagaano ewaayo yiika 200 ku kasozi Makerere gavumenti enkuumi egazirizzeko ssettendekero. Enkeera ng'amaze okuteeka omukono ku ndagaano ewaayo ettaka ly'e Makerere yagenda kuteeka Namirembe okusaba. Omusajja tamanyika we yayimiridde yamusola n'essasi eryamuttirawo oluvannyuma kyasooka nti omusajja ono ye yali Ssekatuuka. Kankusembeza ono bw'ojjukira Kabaka Mwanda Mutebi ng'atudde ku Namulo mu mwaka 1993. Katikkiro eyasooka yali Josh Mayanja Nkanji era akumidde Kabaka Ddamula okuviira ddala ku kitaawe omugenzi Ssekabaka Muteesa owookubiri. Mukadde ak'okuzzayo Ddamula yagamba nti mpa omulimu gumenya ogwo okubeera Katikkiro mu Buganda. Ng'ono asiibudde Ddamula yakwasibwa Oweekitiibwa Joseph Mulwannyammulisa Mwogerere eyakulembererako Kabaka Obuganda okumala emyaka 11 wakati wa 1994 n'omwaka 2005 akati n'akakwasa engeri ya JB Walusimbi.
abakuuma ebyafaayo mujjukira nti okumu ku kusoomoza Katikkiro Walusimbi kwe yawutawaana nakwo kwe kuganibwa kwa Kabaka okugenda e Kayunga mu mwaka 2029 kino kyavaamu okwekalakaasa okw'amaanyi nga kufiiramu n'abantu abatagambika. Kino kyattirira ddala enkolagana wakati wa Buganda ko ne gavumenti eya wakati. Katikkiro Walusimbi wakati mu kanzunzu yalaga obukulembeze obulungi n'akkakkanya embeera okwekalakaasa nakukoma enkolagana n'eddawo ne Kabaka n'akkiriza okugazanyiza amasaza eri Bugerere. Bino byonna bikumira ku mutima bwe yali asiibula ku Bwakatikkiro omwaka 2013 yeemirira mu lukiiko lwa Buganda n'agamba nti mu byasinze okuzuula kwe kuba nti Abaganda ba wano bajjudde enkwe. Embeera y'emu erabiddwa ku Katikkiro Charles Peter Mayiga nga kyajja kukwata eddamula mu Buganda kyetandikirako kwali kulongoosa buweereza mu bitongole bya Kabaka abali beerimika mu kuweereza obwakabaka nga bannakyewa ate nga banyaga abantu ba Kabaka ne balagira okusaba emirimu mu butongole abayitamu ne bafuna endagamuntu kyokka abalema okuyitamu olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo bafuula Katikkiro oluyimba nga bogasi n'okumucyocyanga. Katikkiro yakiraba ng'ekyokugula obuguzi certificate tekimala kuyimirizawo mirimu gya Kabaka n'ayiya enkola eya toffaali. Buno bwemwavu enkulaakulana gamba ng'okugula emikutu gy'amawulire egy'obwakabaka omuli ne terefayina okumaliza ekizimbe ky'amasengere nga kugasi n'okuzimba amasiro kyokera waliwo bamwambalira ne balwanyisa enkola eno okutuuka bwe yasalawo efuuka luwalo lwaffe naye era nakakano bangi bakyagirwanyisa. Ng'alaba ettaka lya Buganda liggwawo yagunjawo enkola eya kyapa mu ngalo ku ttaka lya Kabaka ng'ayagala buli aligula oba lyeyagalirako alifuneko ky'oyinza okuyita liizi. Kale n'abali ku ttaka lya Mayiro bayigire okwo mu kifo ky'okutundanga ettaka lyabwe baligabengako liizi. Kino newankubadde kyali kyangu kyakutegeera abamulumbagana baali bangi naye n'aguma. Wano gy'oli abalamu nga Kabaka afunyemu obukosefu ng'omuntu omulala yenna abantu basalawo okumwambalira nga bamulanga okugaana okumutwala okumujjanjaba nga weerabidde nti Kabaka si mwana muto naye yennyini yeesalirawo. Kuno omwaka Katikkiro akutoma ku 12 ng'alamulirako Kabaka Obuganda mu byajjukirwako kwe kusosowaza ensonga y'obwerufu ebitongole bya Kabaka abitambuliza ku ntereeza y'ekikugu. Buganda egguddewo kampuni eziwera okulindiza eby'obusuubuzi ez'ebyamateeka amasomero amalwaliro nga kwogase n'ebirala. Buchanga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ogwokubiri atuula ku Namulondo omwaka 1993 yakabira ne Bakatikkiro 5 kyokka mu bonna Charles Peter Mayiga yakafuga ebbanka eggwanvu okuva mu mwaka 2013 na kaakano. Kale nga twebaza Mukama okukuma Kabaka okutuusa kaakano emyaka 7 gyagenda okweza omwaka guno kyankizo nnyo okusima n'abasajja bakwata ngabo abamufugiddeko Obuganda wakati mu kusoomooza. Aya njagadde nzanya akatambi kano onkolemu forensics. 1 mukusookera ddala oyo munnamawulire gwe bawadde okukola akatambi ako akakola ng'agezaako okusiiga ekifaananyi nti Abaganda bennyini be bafuga Obuganda kye batakkiriziganyiza nakyo tekikolebwa eyo nsobi. Ssaabasajja Kabaka oba Kabaka yenna abatudde ku Namulondo yalina obuyinza kyabatawadde Katikkiro w'ekkola Abaganda tebagenda kikkiriza. Yensonga lwaki Abaganda ku myaka gya Ssekabaka Muteesa egya Daudi Chwa n'egya Mwanga Abaganda baamanyanga obubonero Bakabaka bwe babalaga nga kino kikyamu era Bakabaka abo baasalangawo n'Abaganda baasalangawo mu biseera eby'eddembe. Bw'aba akoze ensobi ono omusajja bw'akoze akatambika akakoze mu reverse psychology azze akulaga Bakatikkiro bonna envaako gye bavaako Abaganda wabula tayogera ku nsobi Bakatikkiro ze baakola nga tebafunye buyinza kuva bakama baabwe. Ekyo kyakulaga talina likodi eraga nti Ssekabaka Mwanga yagamba Katikkiro we kino tokikola kino kikola tagikulaga. Muteesa tamukulaga nti Muteesa yagamba ono kino tokikola kino tokikola kino wabula alaga nti Bakatikkiro baakolanga ebintu ebyo ng'akulaga nti balinga Bassekabaka babagambanga mu bikola Abaganda babigaana. No, teri Muganda agaana kintu Kabaka kyabaasazeewo. Bakatikkiro basinga obungi baakolanga ensobi okusinziira ku bo endowooza yaabwe gye baaliranga abantu nga tebategezaako ku makama baabwe we waava obuzibu. Kati mukulu bwe bakugambye okole reverse psychology recording eno ng'obikka mayiga omuteekako akasubi weerabidde. Yajja atya okuyingira Obuganda? Eyo likodi ogimanyeko bulungi.
ani yaseketerera abakatikkiro bonna abaliko Mayiga yabalimu Mayiga yayita mu kadinisa akugambye nti abakozi bonna abaali abanakyewa baali balina okuddamu okusaba emirimu ate nga bakatikkiro bonna abasigadde abakozi ba Uganda baali bakozi bannakyewa nti baali babbi ekyo nakyo tokimunyonyoddeko tokigaye bantu tuvudde waawo ogambye nti yatandikawo projekiti ez'enjawulo kyenkuddiraga nti Buganda yayogerayo kennyini Mayiga n'akugamba nti obwakabaka ngenda bujja kufugayo obuwangwa n'ennono mbufuule commercial kwe kutandikawo kampuni ezo gwe zogamba nti azitandise on behalf of Kabaka. No, that is wrong. Ekyo kikyamu muvubuka gwe kankudde ku kirala ogambye yatandikawo enkola ey'ettafaali ani yayimiriza ettafaali bw'abanga Kabaka yennyini Ssaabasajja Kabaka yagamba Mayiga akole ettafaali yandibadde amugamba aliyimirize mukulu omusasi Kabaka wabanga namugamba nti tandikawo ettafaali ate n'aliyimiriza nga yamugamba alitandikewo ekyo kimu Ssaabasajja Kabaka bw'amala omugamba nti atandike alina amaani aliyimiriza Ssaabasajja Kabaka n'amugamba Baganda bawe ebyapa ebyaliizi ebyakyapa mu ngalo n'amaani amugamba ate biyimirize Kabaka si mwefuuze era teyeefuulira tasobola kwefuulira Baganda buli project Mayiga gyako yiye ng'omuntu individually gyakoze ku lulwe nga tategezezaako mukamaawe nga gyenkulaze ya boda ey'emmotoka ziri ze baagaba aleesi ya kalakita aleesi ya mwanyite pama simanyi mwanyite limba byonna bikolanga ye nga Ssaabasajja Kabaka taliimu ogambe bwe yasolooza ettafaali okakasa Ssaabasajja Kabaka yamutuma asolooza ettafaali okimanyi bulungi nti enkola y'ettafaali si ya Mayiga enkola y'ettafaali yali ya Jebbi Walusimbi ate nga abantu baliretanga baagadde ku akawunti nga tagenze ku kutambula dokutuddo kuŋŋamba otya mbwe ettafaali lyali ya Mayiga lyali lya Jebbi Walusimbi ne ssente ku akawunti zaaliyo Kabaka si yateekawo ettafaali era Mayiga bwe yafera abantu nga accountability eganye Ssaabasajja Kabaka n'alagira ettafaali liyimirire n'alagira kyapa mu ngalo kiyimirire kati Mayiga olw'obukujjukujju n'alifuulamu oluwalo n'oluwalo Kabaka talulagirangako era Mayiga akyasolooza ssente kati gumu ne bakuwadde amawulire gy'osoma osiga omusajja akafaananyi nti yasinze bakatikkiro bonna mbw'aluddeko emyaka mingi mukulu twasoma okuzza ebirowoozo by'abantu emabega tubategeera nti mujja kikola kyenjagadde okutegeeza teri Kabaka wa Buganda awa kiragiro Katikkiro n'akimenya Abaganda ne bamwagala taliyo ekyokulabirako nkikugambe bonnange kankikunyonnyole ku mazaalibwa ag'emyaka 7 olwaleero luno katugende kugali agenkaaga mu omwenda emisinde Abaganda badduka n'abatali Baganda bakuŋŋanya almost akawumbi kamu n'ekitundu baali bakakoboddeko gye kaalaga tuzze kugensamu emisinde bagidduse tebannalaga nansaasaanya wadde nyingiza ekyo tukivuddeko amasiro ge baasondera obuyumbi busukka 30 tegaggwanga ekyo nakyo oganya okyogerako ompulira bulungi nnyo ogambye nti bwe basolooza ettafaali batekawo radio ne telefayina radio CBS yali yaba shareholders CBS tegendangako mu bintu bya ttafaali CBS kampuni yajja yokka ngeriwo basajja omugenzi Sebana Kizito ojo sina bosa sebugwawo n'abantu abalala ne Ssaabasajja Kabaka ng'alinamu shares eyo gijjeeko eno CBS telefayina kankutegeeze ze sente ezimu eza Africa ku z'ettafaali era kyovola bashareholder kuliko Mayiga ne chairman wa Buganda tujinyage oyo musajja Kiyimba Freeman be bananyini TV ku sente z'ettafaali n'okutegeeza go mukulu omusasi wa mawulire gano TV ya Buganda yali entuufu Kabaka gye yali akkiriza yeddereta TV eya musajja mukulu Ntakke Bekale Bamayiga baagigaana mpaka kugikuba kuwulira bubi ne bagiremesa n'agenda agiteeka ku Muganzirwazza oba agiteeka ku Muganzirwazza nayo neetetakolerayo Delta TV so si BBS telefayina sente za ttafaali nga zaagambibwa Mayiga n'oyo sente wa Buganda tuginyage Kiyimba Freeman ompulira bulungi nnyo kyova olaba tuba tulwana olutalo lwa Ssaabasajja Kabaka
olw'okumujjanja buli kimu kyonna. CBS olw'okuba nti yamayiga ginamu kati ndoze ebigambo 3 ku buli 10 yagaana okwogera ku Ssaabasajja Kabaka na buli kimu mpaka olwaleero. Kati mukulu wano njagala nsooke nkulagemu. Ogambye bakabakatikkiro basanga okusomoozebwako naye ng'ono bwasanze okusoomoozebwa Abaganda bavaayo nti Ssaabasajja Kabaka agenda jjanjabwe. Kyamufuukira kizibu nnyo mu kuba Ssaabasajja Kabaka muntu mukulu yeesalirawo. Kale mukulu singa asaze busazi byayi ne tuyoola notatuwunyiriza. Wali badde osala busazi byayi ne tuyoola notatuwunyiriza. Omanyi mmwe abambala obukooti ne musiba amatayi mulowooza nti mutegeera nnyo. Wandi badde ombuuza watugamba Ssaabasajja Kabaka yalwala allergy. Allergy, how far is allergy now? Singa tebaali Baganda kuvaayo kwogera Ssaabasajja Kabaka mukulu yeesalirawo. Oyinza okwesalawo nga tokyasobola kwogera nga n'okusatosa. Awo tuvuddewo saagala kulwako mwayi musiwula nnyo nga mukola amawulire mulowooza nti mumusinga okutegeera. Bino byonna twabiyita mudda tulinamu experience ebya reverse psychology n'okubuzaabuza Abaganda mwakakola nga muzimba kifaananyi ky'amayiga tukitegeera bulungi nnyo obufere bwammwe. Awo tuvuddewo twagala tugende empola mpola. Olwaleero kubadde kujaguza myaka 7 gya Ssaabasajja Kabaka mu butongole badde alina okubuuza ku bantu be n'okugabula Obuganda. Naye Abaganda tebasoma bubonero. Ssaabasajja Kabaka bwe yali mu lubiri ng'aggula emisiri yali ezzekula ku bantu be nga bwaludde obbala bakosesi bano abaliwo yabakoowakowa dda bamuwunyira ziizi. Wattu n'olwaleero abakubye ekimmoni kubanga tasobola kujja kuliraana bantu bali mu lukwe mutta. Mwenna abadde mu Ekereziya e Lubaga mule bulungi nnyo. Okusooka abantu bambuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka omukristaayo ate okusaba kukubadde mu kanisa mu Ekereziya e Lubaga. Kati kankunnyonnyole munnange otegeere. Ssaabasajja Kabaka waddembe okusiima n'afuna okusaba oba okusabirwa mu kanisa yonna oba mu muzikiti gwonna. Ekinjalo okusooka okugamba. Wabula mwe mulina ekibagamba nti okuba mukristaayo alina kusabira Namirembe oli mutuufu mu nsobiyo. Wabula nga mugatta bantu ne bw'abagamba nti ngenda kusabira ku muzikiti gw'odi Kampala era naye agende tebamugaana. N'abagambye agenza Musaveniside tebamugaana, babagenzi Lubaga tebamugaana. Ekyenjawulo kyotamanyika nkikunnyonnyole. Abasosolodooti Baddealers Association abafaada bapaati babeera ku mikutu egyo nga Museveni abawadde ssente boogera ebigambo bingi. Ssaabasajja Kabaka alaba. Jjukira nti oyo musajja wammwe Kazimba Mugalu oba Kazimba Mulalu. Ojjukira nti yalinnyako mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka naggulawo emipiira gy'amasaza. Ojjukira nti Kazimba Mulalu yaggalawo emipiira gy'amasaza oba gyali gy'amasaza oba gyabika ng'alinnya ebigere bya Ssaabasajja Kabaka ng'era ono mayiga yamuleese. Kazimba Mugalu byayogera ng'akudaalira abaana ba Buganda ne bannayuganda nga Museveni amaze omuwa ssente n'okwogera amafuukule Ssaabasajja Kabaka talaba wakati wa Kazimba Mugalu n'amakanisa amalala. Ssaabasajja Kabaka alaba. Amanyi obulabu we buli. Amanyi baani abakolaga ne Kazimba Mulalu. Mugumu andisubire lyalisabidde abali Namirembe abamanyi bonna bafu bwefu. Kyokyova olaba yagaanye okugenda okusabira Namirembe kubanga yategeera nti waafa n'okuzika kwaggwa oli Kazimba Mulalu aliyo era Kazimba Mulalu. Ale nno namwesonyiwa namuwa abaana mukwataganyeeko. So mukitegedde Ssaabasajja Kabaka buli kimu ekibeera waakiraba. Asoma empapula z'amawulire, alaba telefai, alaba TV. Social media sayigala kulimba, sigenda kulimba, sayala kusala mugambo, simanyi baagiraba. Ne buli ekyogera bannaddiini akiraba. Yabadde tasobola kukkiriza kumusabira mu kanisa ya Uganda yafa ttogge yonna agimanyi. Kyova olaba yagambye okusaba kwe kubeere Lubaga. Mu kye mutamanyika nkibabuulire. Ssaabasajja Kabaka
abadde agenda kusiima ajje agabula abantu be wabula ku bantu bawadde kadi ezibayita mwajiddemu abawunyira Ssaabasajja Kabaka ziizi tosobola kuyita Agnes Naabaluga oyite Sarah Kagere oyite David Wasajja oyite Mpuuga de Mapuuga then oyite ne bwe yagobye ku mulimu Namika n'abala bonna nga batemu abamanyi we bali Ssaabasajja Kabaka bali tasobola kuyimirira waawo ku birthday yaliko nani ku birthday rally yaliko nani gwe mulabyo olonga zze ku birthday rally kwali Ssaabasajja Kabaka ebadde bula yessa umu n'ekitundu wamwetaagira atooke nembatirayo ekiwadi kigamba nti ebitundu 7 ku buli 10 Ssaabasajja Kabaka tagenda kusiima kulabika tekibaddeyo azzeeyo kubanga akimanyi takyasobola kwiriranya abantu omayiti baali bamuliddemu olukwe n'akasajja kenyini mukatunuulidde mu Kereziya kabadde katunula mpwangali ng'embaata esudde ebyana mu mwala nga katwakaavu temusoma bubonero mwale mukusoma obubonero nti akasajja baakagoba yakeeta matakyayagala kulabikako nako mu public lwakuba temusobola kukiraba Karabata sura 10 ne Mayiga adde kuli atandika okuba simukiti atandika okweraga yetale nga wakagatta akamu kubanga abayagala bakole bamulabe kati gwe yagobi yalemedde mu kifu atabeere n'oyo abamuwa obutowe bali abamuloga we bali olwokuba nti bagala kolaga kifaananyi n'olulimi lw'omubiro nyiri kulaze Mayiganga buno obutama buno omusitabe obutama busitamye yenna ali mu galubindi yenna ali awo kati wenjagala okuga nti Ssaabasajja Kabaka asoma amawulire TV azewa n'ebigambo bimutwalira bamutwalira nti why ensonga eri bweti akasajja baakagoba dda kati eno video yali njagala mugirabira oba myezi emeka nga mujja kujja biga bibategeeza obulungi ti Obuganda Ssaabasajja Kabaka yakowadde buli muntu ali Mmengo kubanga ebadde yanjawulo nnyo mujja kutegeera kati olwaleero wenjagala okakasize nti bano abasajja bamafiya sigenda kwogera bingi nnyo ebadde mu kusaba kwa leero kubanga mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wabula n'ebintu byengenda okulagako wano naawe otwale obudde weetegereze ng'omuntu omukulu byebiri waawo kankuwemu sekendi osooka omulemu kuba batwala sipiidi kansoke nkuwemu kubanga mbatwala sipiidi sooka omulemu katono ekisookera ddala aganye okujja nga tasobola kutulala balabe be takyayagala makweka nsaamu kyekisooka ekyokubiri gw'obadde okimanyi Mayiga baakozesaako Ekereziya okunoonya butya de Mapuuga bwasinkana Kyagulanyi nga baatuukako n'okutuuka ewa Archbishop Paul Semwogere banoonye bakwasaganya Mayiga ne bakwasaganye Kyagulanyi n'Empuuga kyasooka mu Buganda ne kirema ne bakitwala mu Kereziya ne kigaana ne bayita ba ereda ne bajjajjaffe ne kigaana gw'obadde okimanyi nti Mayiga akozeseza opportunity eyo ng'ayisa mu Kereziya bakole seating arrangement nga Kyagulanyi alina okutuula n'Empuuga tugenze mu psychology mu ntebe zonna lwaki basetinze Empuuga atule ne Kyagulanyi mu ntebe zonna nga bakimanyi nti bano kabwanango nga bakimanyi nti ki kabwanango tugenze mu psychology kati wano tuli mu forensic psychology eyategese seating arrangement ba MP aballa n'ebitiibwa babadde batudde mu ntula lwaki ono bamusetinze atule no kubanga babadde baagala basige ekifaananyi kye baali baagala dda public okutegeera ebyo byange lwaki omukulembeze yenna ow'empisa era omubuulirire omufumbirire ng'ategeera bw'akuwa omukono mubuuzaako osituka njagala osooka osoma body language y'ekifaananyi kino video muzirabye omukulembeze yenna oba mukwano gwo bw'akubuuzaako oyimirira n'omubuuzaako omwami njagala tutunulire facial expression ne body language y'ekifaananyi kino
nkikuzoomingire tunula face y'omusajja kino bakikoze deliberate nga basetinze tunula face niraba face ya president girabe with a smile eye contact nga mutunuulidde laba engalo njagala osooka olaba engalo zino zennyini tunuulire engalo njagala otunuulire engalo bwe tujjayo engalo kati njagala otunule body language otunule eye contact oba facial expression tunuulira face ya Kyagulanyi otunulira ddala Mapuuga omusajja akubuuzaako oganye okuyimira that is disrespect okutaba muntu kitiibwa ekyokubiri eye contact Mpuuga yeefudde nga atunudde eri nga tatunudde ku muntu amubuuza okira bulungi nnyo okire bulungi nnyo kitegeeza Mpuuga talina mpisa nga ngenda okwogera ekigambo ekirala kyongereko mumpulirize bulungi nnyo muzzukulu wa Kayiira Gajuule mutabani wa Ssentamu Mukama yakukola omuntu omulala yenna ku lunaku olubi ng'osinkanye mulabewo oyinza okukyusa w'otuula n'ogenda otule wantu wala oba n'ofuna omuntu n'omugaa gwe sembera wali nze nzire wano nga toyagala kusemberera muntu wabula Kyagulanyi takyusiza kifo kye era asigaddewo abalabye obutambi nga Mpuuga ayagala entebe emumire oba Kereziya egwe mbafirewo bombi Mpuuga yagadde emmeza emumire oba Kereziya egwe bafirewo bombi Kyagulanyi talina muntu gwagambye nti sembeera erinze ntuula awulira n'omusajja oli atuulire ddala wabula omusajja ow'edda ali bw'ati nga omusajja yeesisaasisa naye ng'olaba nakugamba kintu kibi nnyo okutuusaako omuntu obulabe n'omusinkana mu bwenyi ku bwenyi gwe kennyini wejjusa kyenkugambye yenjawulo wakati w'omuntu omutuuze omubuulirire n'omuntu atali mubuulire n'omuganda mannya omusajja abadde awo yayagala kufa kati wenkugambidde nti zaayo ekifaananyi olunaku lwa Ssaabasajja Kabaka obubaka balina kusoma ba Ssaabasajja Kabaka okumanya yakoze seating arrangement yakikoze akimenga abasetingako sinkana Ssaalonga Mulengejja bw'atandise okwogera agambye bw'ati ye statement gy'asoose nayo mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kojjange mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa ate Mathias Mpuuga kojjange batuddewo mu bedda banyumya era emboozi eyo yeeyongera obutasirika njagala okusooka okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda naye ng'omukolo tegunnabeerawo musosodde oti omu yatugamba Ssaabasajja Kabaka asiimye agenda kujaguza emyaka gye 7 mu lutuko Erubaga ajja kuba naffe si bwe kirindiye aganye okujja naye era mu kufundikira
bagambye nti Ssaabasajja Kabaka nga emmisa ewedde ng'emikolo egiddako Ssaabasajja Kabaka asiimye Nabagereka yabaasala keeke ku ddakiika ezisembayo. Ekyo nakyo kye mukyetegereza. Kati ekigambo ky'abantu okusinkana sikirinaamu buzibu kubanga abantu si nsozi, abantu basinkana. Naye mu kusinkana kuno oba oyigamu ki? Oyigamu ebintu bingi nnyo. Kyovula Baganda tuga nti abantu si nsozi tezisinkana, naye abantu basinkana ewantu wamu. Era wooyawulira omukyamu n'omubi, wooyawulira omukyamu n'omubi. Video zonna ezoogeddwa ekifaananyi kino kyekinkoza obubi, ekifaananyi kino kyekinkoza obubi. Ono Mayiga okwogera yabadde akimanyi nti baaseetinze. Ekifaananyi kino kyekinkoza obubi, kino kyokka. Ebisigadde byonna sibinaako buzibu, wabula ekifaananyi kino kyekinkoza obubi ng'omusajja feesi agisibye. So, ebisigadde byonna bibaddewo, Mukama atusaasire, kubanga ffenna tuli bantu, asobye alyenenyeza munne, naye basajja mukendeeza ettima. Ate njagala tuyige nti musajja munno bw'akusinga ekigere watu togiyita njovu. Nkiddamu, musajja munno bw'akusinga ng'ekigere togiyita njovu. Mukazi munno bw'akusinga obulungi oba okunyirira, toliyita ddogo, tomuyita Carolite. Nkiddamu, mukazi munno bw'akusinga okunyirira oba akusinga obulungi, toliyita ddogo oba Carolite. Aba yakusinze, mugambe maama we bali kunyirira. We twogerera essaawa zino, buli muntu yalinako akaseera ke ng'ayagalwa. Njagala mukkiriza akaseera kano ka muzzukulu wa Kayiira Gaajule Kyagulanyi Ssentamu yaliko. Gwe ne bw'onoofuuwa emmindi za mitwe 8, ne bw'oneeziribaganga mu nfuufu, n'omala ssente zo osiba abaana b'abantu kubanga oyagala mumala mayi, tojja kumalamu kwagala kwa muntu oyo. Boogedde amannya g'abantu mu ekereziya ya Katonda wangala n'afuga ensi yonna. Ng'engalo za munaganwa. Batuuse n'okuwasa nga Mulenge ejjayogere, atuuse nga engalo nga siziwulira. Mwogere ku engalo nga siziwulira. Ng'oyo Salo ga Mulenge gye yakutte enjogeza ayogera. Naga engalo nga siziwulira. Engalo tebakakankake. Wabula, Munsonyi bw'ayanjudde, muzzukulu wa Kayiira Gaajule aliko omukisa gwa Buganda n'ogwa Uganda. Wulira, wano enjawulo y'okulya n'okkomesi yaani. Njagala okusembyayo okwaniriza Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Saagala tugende wala. Munsonyi bamusosodooti bw'ayise Robert Kyagulanyi Ssentamu Oweekitiibwa nga waliwo ow'ogutiibwa wali feesa agikabye alinga atunula mu kaleega ng'ate akaleega akamazewo ekitakajjaamu nga kamunyiranga n'enkwawa ekukuse yonna evaamu ekivundu. Mutunulidde feesi ng'era omwana omuyigirize eyatuuzibwanga awa abakulu ekitiibwa. Bw'asitusa okussa ekitiibwa mwamusomye n'amuyita yogayoga n'agenda mu maaso ga Nnaabagereka n'amufukambira n'amubuuzaako. Njagala ondeetereyo ekifaananyi kimu akatambi kamu abeeyita ebitiibwa emmengo nga at least agenze n'amufukamira. By the way, kambabuulire ekigambo kino. Ekintu kye mulabanga ekitono ennyo mu bantu abangi kiba kinene nnyo. Ekyo kyawudde wakati w'omufumbe n'omutuuze omubuulirire n'ekitiibwa. Ekisinza mwe mulabye okusaba kuno kubaddemu ebintu bingi ne mu n'ebintu byemuteetegereza. Ekitooke kifa nsalira
nina kyo kiba kigenda ku ssemmere ekitooke kifaasada ogutiibwa bwe bayise ow'ekitiibwa na Monsonyo onkoze otya ate naawe okuba kankuddiremu olaba akatambi ako saagala kulwisa nnyo kankuddiremu akatambi kano okawulire okale bulungi nnyo ndooza kankuzannyire kano wulira laba ow'ekitiibwa tunire ogutiibwa wave ng'ombe egamba nti musajja munno watte bwakusinga ekigere togiyita njovu ne mukazi munno bwakusinga obulungi toliyita ddogo wadde ekizigo kye bayita Caroline aba yakusinze bwabwala bwe bw'osobola mwebuuzeeko maama okikola otya ne musajja munno mbuuzeeko wa ekigere kyo wakikola otya okutuuka awo ne bw'onoogeza n'ogamba nti ogenda kukola ekisoboka omusuule okola otya ojja kufa pireesa eyakusinze aba yakusinze omukisa gulina muzzukulu wa Kayira Gajuule buli kimu kitambulira ku sayidi ye oba oyagala oba toyagala kati kankuddizeyo kali akatambi ngenda kuzanyira obutambi bubiri nga buli mu different angles njagala osooka okutunira kafa omunsonyi nga amaze ye okuyita omuddu wa Katonda ye naye bw'amaze okwogera sirise busiraga okay now I can see I can hear nkuzanyirere ange endala gye mutalabye kansoke nkuzanyire wali akamunsonyi nga amaze omuyita ne munsonyi yatde yoyo kenkusosa okuzanyira njawulidde facial expression enjogera lulimi lwa munsonyi njagala okusembyayo okwaniriza owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atunula omula watunudde na Monsonyori da Monsonyori da Monsonyori wali obadde kawunga enseko zikutta ngolero omutima gwepika gwagala kuukamu nenga tosobola kubaluka kuseka kati Monsonyori abadde ayagala kubaluka kuseka nenga kati wotegira nti Monsonyori abantu bamukutte nga kamera zimukutte ayagala kubaluka kuseka yeke nyiro lwanyuma akyusiza face ayagala okubaluka nenga tasobola kukijja kulabika bubi kati kambalage ange endala mukali akasoose Monsonyori bwayise president njala mutunulire meya wabadde akuba engalo nga meya mwennyamivu nnyo nebuuza meya ate obuzi bwa bujjeewa njagala kaleki kuzanyira nga kali kiriya nnyo njagala otunule engalo za Lukwago nkaddemu kazanyo omululumu wabula otunule facial expression ya Lukwago engeri gyakubamu engalo ne bwatunula okuloga tekuva wala mbabulira okuloga tekuva wala tunula Lukwago kanzanya katame mutunuli uyu engala zitadda bajja muzza mutunuli gabe engalo zo zizi
laba engala zinze omulaba laba mwasibe face laba nasiba face neyeka okuloga tekuva wala onoowulira embaga oba muyita Saagulanyi Center mu Robert Bobi Wine